bannayuganda ekimu ku bizibu bye tulina nno banange mu nnimiro tebaagala kwebuuza ku bakugu. Omuntu abeera n'essimu eya kyamaani w'ekyalo kirungi eya kansala bakansala osanga omuntu ng'alina bakansala 7 ng'alina n'ey'omubaka wa paalamenti ng'alina neya ssentebe wa district nayagala okwesimbawo kati bonna nayagala abaagala kubabo baba bangi kati mmenye bali mu kifo kibeeramu atya naye abo kambabuulire kye basobola okukolera kukuziika oba kuziikirako bino ebirala bye tubanyiigira si byabwe kyokka abantu be mutalina ssimu zaabwe nga muzeetaaga buli lunaku be balimisa era abalimisa basiba beebase mu fayiro ne tubagulako omusango ntebakola naye nga tafunyeyo simu yawe tafunyeyo simu emukubirwa era omusajja oba omukyala jjanaga nti nze nalima kino ne kigaana era sikyabirima n'omubuuza nti gwe wakirima wakisoma nti asa akisoma kati wakikola watandika otya nti okirime nalina ettaka lyange n'oteekamu mpitirivu gwoddira otya nga gavumenti yakuteera omulimisa ku gombola nekuteera omulimisa ku district noba nga tomutawaanyako kuga nti waakiri namukubidde essimu naŋŋamba nti ajja n'atajja ate kambabuulire ne bw'atajja tomunyiigira ku olwo mukuba essimu abantu kaakati ffe wano nze ndi mu Kyengera Town Council abalimi tusukka 1000 waliwo gubaga nti yasoma nnyo ye bye yasoma asobola okukola ku 1000 olunaku lumu era ajja kukolako ku 3 naye akoowa abalala basigale kuba n'emirimu emirala ne bwe tugenda mu ddwaliro dokita asobola okukuyitako owentondo n'omunyiigira nga gwagenze okutaasa asinga gwe obubi obanga yakusooseewo kubanga omuntu waawona akuba essimu emunaga nti ffe tumukubira takwata naye nga talina mulala gwakuba naye ng'agenda gikuba so mugende mu balimisa ebintu bino tuteekamu ssente ate omulimisa boolaba abo ba agriculture officer abalundisa ba vet officer ku university kokka amalayo ekitono emyaka 5 naye nga n'ekyamutwalawo yamala kuyita bigezo kati gwe n'otandika emmwanyi togisomangako n'okusoma tewasoma naye tomukozesa wangi ye yamalayo emyaka 5 ku university ogenda okusoma ekyo kyomwetaagisa katugambe tuli mu mmwanyi tusome emmwanyi tusoma mmwanyi naye nga n'okugendayo okumalayo emyaka 5 yamala kuyita bigezo ebimutwala kati kasiba nti n'entandika emmwanyi nga 5 saagisomaayo nga n'emmwanyi ngitandika butandisi naye ng'oli ndowooza nti nina kye musinga oba yasomera bwereere simwetaaga mugende mufune abantu abo mubeetaaga n'okusinga bye babeetaaga kyova olaba nti bw'omukubira nga takwata muddemu oba omusindikira emmesegi nga tonnakola ntondo omubuulire ensonga ekyo ekyamutwalayo okumala emyaka 5 oteekwa okuba nga ate gwe olina ekyenjawulo kye wakola okusobola okumusinga so kiteekwa okuba nga kyamaanyi emmwanyi yaffe ekulira emyaka 2 okuva lw'ogiteeka mu ttaka ne bwe tonnagiteekamu olina by'olina okukola naye nga bisome siga nti gwe nga wabisoma nga waliwo eyabikusomera mutaapinga obimuggyemu abantu tebaagala kuofuloadinga abantu baloadinze ebintu bituufu ofuloadinga bataloadinze ebintu bituufu kyova olaba ku YouTube okwo kuyitako kasasiro mungi ng'abamwogedde n'abamuweereza baagala kuseka busesi naye nga talina kyayizeemu kati ate ebintu aweereza aseka ne gwe baweereza naye ng'aseka busesi okuseka nakyo si kibi kirina kye kirelivinga naye olina kujjako kiri ekikuyambiddwa okuseka seka nga bw'oyambibwa ebituufu mugende tewali district ya Uganda for example ku district ku headquarters okutaliko mulimisa okutaliko mulundisa bakansala b'ebitundu nabagamba nti abantu kye bayita obasakira si kugenda n'ofuna musaala gwo n'ogubawa namwe abaka ba parliament abantu kye bayita obasakira era temugamba nga abantu nti mujje mbasakidde ng'omusaala gw'ofunye gw'ogenda bawa naawe oba ogenze kwavuwala naawe ate ofune balala abali kusakira abantu kye bayita basakira kwe kutegera services eziri ku local government sije muli nojja nozinyonnyola abantu era namwe abalonzi omuntu atasobola kunnyonnyola bintu tomuwa lwakuba nti akuwaddeyo akasente kitegeeza bino byenkunnyonnyola tajja bisobola ate obyetaaga nti bannange wazzeeyo kino ne kino ku district bakigabira bwereere oba oteekayo akasente kano kigenda kukuyamba kino ne kino bakigaba lwa 6 ku Sande togenda kati ebyo ye musasi bino tolina kyotuwadde muba mulimba muba mutegeeza nsawo ye bino byalina okujjira era mbayimiriza nabagamba temubakkiriza baga nti president akutumidde semanya fuga paka lasiti ebyo si byabwe oli amutumya gyabyeyogerere gwakubuulire nti gye twakutuma kugombolola kino kyekiriyo ku district kino kyekiriyo ogenda wagundi kikola bwati bwagaana nkubira
ebibannaffe tetubikola ne tugamba abantu nti bwavu bwe buliyo kati olwaleero okubuulireyo kimu teri district ya Uganda etalina ku machine ekebera ttaka zino ezikebeta okumanya nti ettaka lino libalako omwanyi babijanja oba mulimu nitrogen mutono oba mulimu yeetagisa oba potassium yataliimu oba katiteekamu kino ne kino ne kino ne kino nga boogenda ne bakebera omusaayi tewali district ya Uganda etaliimu era ebyo nga tetubiwulira walala kati gwe walonda ani ate naawe mu kumulonda wamulondera ki kuba naye ayinza okuba bino tabitegeera naye ng'ali eyo yamanyi nti bw'ayitayo n'2,000 n'azikuwangoga nti waffe akola abantu mu abalonzi kino kanki bagambe kuba Uganda eyimiridde ku kulima tewali district etalina soil testing and analysis machine ekebera ettaka nekuwerako ne recommendations ku kyosimba njagala kusimba bogo yaddawo nti yaddawo naye yongera mu kino ne kino ne kino free service buli district kubwerere abali abali wane e Kampala nawa free naye kansala bwe bamuyimiriza okwogera ku kuziika president abatumidde ate twamutuma ku local government gwatubulira ate gwe nakasero gwatubulira we walala kati kubanga ensi wero twabyogerako yawaba ate naffe ne tulowooza nti oyo ndooza alina amakulu so kati wano okukabalira kuno kati kino bakiyita sport weeding nabadde nkyogerako okukabala kulungi okukabalirira kwekubi kati waliwo mu nnimiro yaffe tuyitamu ne tulaba obwetaavu bw'oba olina abaana ng'olina abaana 10 nga mutudde ku lujjuliro nga mulya waliwo gwolaba nga omuwula gw'ekyennyanja okusobola okugulya obulungi yeetaaga gusosolera waliwo gwolaba nga yeesosoledde waliwo emyaka gyolaba noga nti ono bebi yeetaaga akamonde tukagotte waliwo gwolaba nga wadde muto naye ataayo akalya bulungi kati bwe tuyitaayita mu nnimiro ekisooka ebitooke birina ebyetaavu obwetaavu bwanjawulo ku mmwanyi nti ebitooke biri perennial naye ate ekikolo ekitooke kyennyini kino kyo kiri annual ekikolo kye kiri perennial nti kyewasimba mu 210 ne kati kyolina waliwo n'ababirina emyaka 6 so endukusa always ziba baby waliwo lwendaba nga ettaka ligumye nnyo ne ngamba nti ngenda kuteekawo ekigimusa naye emirandira gy'ono teginatuuka kunywa bulungi oyo mutemeretemere ne ngenda ku mimwanyi ne ngamba omumwanyi guno mukulu naye ngusitampinze bwe ngusitampinze obumwanyi bunankani obuto bungi ate njagala eno gudduke naye wansi wagumuugumu mutemeretemere njagala kuleeta kigimusa kukiteeka wano naye ate njagala bakinywe mangu enkuba ntono fertilizer manyi waliwo enjawulo wakati wa fertilizer ne manure manure asobola okubeerawo for all the time for as long as ono tamulidde naye fertilizer ya myezi 6 ngireese ng'ettaka ggumu nnyo ngiyiyeeko emyezi 6 giweddeko nga ono tafunye mulandira gw'amaanyi ku munyuunyuntu gonzaawo osobola okutambuza obulamu kozi kati wafikiridde enkuba yatonnyeyo enkuba tetonye ennaku zino yakubaka naye kale tugendera awo ekisooka nti wansi tukuumyewo nga waliwo kava kuropu eno tolaba ettaka enkuba eringa eyatonye ennaku 2 enkuba erudde tetonya ne bwetonye etonya bufuyirize naye ennimiro yaffe erina ekintu kino ekikuuma ettaka nti ne bwe kaba kasana wano tubeerawo n'awakuuma moisture enkuba eringa eyatonye kati eno ye cover crop ekirala kyenjagala bagamba ku cover crop nti ekola organic matter ekuuma ensiriŋŋanya ezo ekuuma obuwuka obungi obusirikitu obuyamba ffe bwe tuteeka ebigimusa bye tuyita ebigimusa maniwa bwe tumuteeka mu ttaka ku bimera byaffe ebyo tebiba fertilizer bifuuka fertilizer ng'ebisokomi ensiriŋŋanyi amakovu obuwuka obutambula n'obutalabika bubiridde ne bufulumya bye bifulumya bye bigimusa